حديث يا سعيد بن مسيب من كبار التابعين. سعيد بن مسيب تابع يزال ومدينة نينغا من مكة فمدي مكة رضي الله عنه. قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يلي Ennamula العنيين. عنيين يمامي atasobola kutuuka eri mukyala. Kibategeeza atasobola kutuuka eri mukyala ebitundu bye tibisobola kubeera mu position egenda eri omukyala. Weta eniyin. Naye Umar omwami afaanana bw'ati alimu emiteeko olw'okubanga yali asobola n'ajja n'anafuwa. Ne wabawo okubanga ye totali tasobola. Totale nga tasobola oyo kiri haramu okuwoowa omukyala. Totale nga tasobola takkirizibwa. Then ono eyali asobola yuajjal sana bamuwa omwaka mulamba. Baana bange mbabuulira ekyama. Abaami bano bwe bagenda bakula oluusi ajja n'afuna embeera eyo ntasobola naye nga stress ya mirimu oba ssente ze zitokomose. Bamubbye ettaka lye ne baliwoza mu kooti ne bamusinga nti balitutte nga bibadde obugagga bwe. Stress n'emukuba. Ekyovalaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yalagira nti tumulindamu omwaka kubanga stress tenza twala mwaka. Oluusi evaako oluusi nedda. Bw'evaako ayinza okuddawo. Oluusi weather kati nga bannaffe abalina snow nga bwe bagenda mu snow mu winter season nga oluusi abamu anafuwa. Kyolage nti yuajjal sana. Omwami omukyala walina omugumiikiriza omwaka. Bwe ba stress eyinza omugwako. Bwe ba weather eyinza okukyuka. Waliwo ebijja bikyuka. Waliwo ebijja bikola ki? Bikyuka. Kati webijja bikyuka omuliro guyinza okuddako ku battery olw'embeera. Era mulaba wano nti obusiraamu bukubiriza wadde omwami mulwadde muyi. Wadde omwami mulwadde ng'alina abakyala basukka ku omu ebisanja bisigalawo. Wadde omwami mulwadde ebisanja bisigalawo. So sindi kati mulwadde talina mugaso. Baana bange asobola okubeera omulwadde naye ate oluusi n'azannya omupiira. Oluusi n'aguzannya. Bwe butonde Allah yabwesigaliza. Wakati mu bulwadde eyo ku munana ogw'ekyo n'afunamu afiya. N'abamu omulamulamu awo gira geemu nebeerawo. Ebisanja by'abakyala be bisigalawo kuba ataba mulwadde totale yenna. Oluusi wabawo embeera ekyukamu. Kati hadithi eno eraga nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yawa Ennamula ku baami abafuna obuzibu. Abakyala balina okukimanya nti omwami wayinza okuba afunye obuzibu bwa bedroom ng'alina bizibu. Emirimu, stress, depression, oba weather, oba alina bye yalidde, oba alina bye yanywedde. Osobola okunywa ebintu ne bikuleetera obuzibu nga weetaaga mwezi mulamba oba ebiri okuggwamu mu mubiri. Olyoka oddemu olabikeko mu kisaawe. Ezo zonna ensonga zitunuulirwa. Ddamu. Yuajjala sana. Omwami atasobola kutuuka eri mukyala we nga yali asobola mu kusooka. Omukyala ono amuwamu period ya mwaka mulamba. Kati ekyo lwaki bagamba mwaka mulamba? Ewaabwe ze sizoni 4 ezikola omwaka. Mulimu sama, mulimu
fall, mulimu winter, mulimu nani omulala bane babiyita ne spring. Kati ayinza okuba nga mu winter yemukosezza, nga mu spring ajja kuba mulamu, oba nga summer yemukosezza nga mu fall ajja kuba mulamu. Bwe bityo kwe kumuwa omwaka mulamba, ze seasons 4 ezikola omwaka. Ffe waffe Allah mu Uganda teyabituwa, tetulina ebyo, tetulina winter, tetulina summer, tetulina spring, tetulina fall. Ffe tukuba bukubi kintu, alhamdulillah. Naye gendako mu nsi z'abannaffe, la ilaha illallah. Olite ate buli season ebalwaza, anti katukyuka kuva mu season weti tudde mu season weti, awo ne balwalamuko ne bagiyingira, ebeggwako neddamu ne balwaza empya ejja. Buli season okyusa engoye, buli season okyusa engoye. Ffe twambala ze zimu mwaka ku mwaka. Naam.